kwagala nsi na kutambuza information kaswenti muli bulungi nekomekereza nga ndi mu kibuga kati Kampala mbala musizaako mwenna bannayuganda bwe mujje sunzira okulaba akatambi kano abali mu arcade abavuga boda abali mu masomero abali mwenna bali abasawo mwenna balamusizaako abasirikale kaswenti muli bulungi essa ziri bbiri zennyini ez'akawungeezi bwe mpaawo mba ngenda bugenzi ku video direct. Alright, ndowooza njagala muntagingire ngenda basaba n'obwomeefu muntagingire omukulembeze wange omulonde Kyagulanyi Ssentamu. Sebo mukama wange oyinza okuba oli wagenze mu konsati oba oli mu kubisero bya ddembe mbadde nkusaba kuntagingire bakundeetere wano Mr. President sebo wonna wooli. Eno video njagala gikola olwaleero specifically nga yiyo ekyokubiri nga ya kibiina kya National Unity Platform for its safety, ekyokusatu njagala ku exposinga nkwezenge ezirina enteekateeka namutaayika nga bwenze nzongerako. Kale yenna ali wano njagala okwate mu ssimu yo ogende onoonyeza omukulembeze wange omulonde Kyagulanyi Ssentamu mutaginga ajje wano oba taginga omuntu yenna amuli okumpi gw'omanyi nti omwesiga omugamba ategeeze omukulembeze ajje wano ku video ya leero kubanga ngenda gikola nga yanjawulo ate gye ssuubira nti ngenda giddamu. Kale bw'omala okuyita omukulembeze bana basigadde ngenda bagabugambwe mubataginge. Njala mutagingireyo Seriti Bahabula otabasira mutano wa Kareekezi nsireeta muzize ensanga bisibe kaasubye nti kwali kuno. Njala mutagingira aba SFC, aba ISO, aba CMY, omwogezi w'amagye owa poliisi. Njala mutagingira aba MPs bonna abali mu ssetteeserezo w'eggwanga babeereko. Njagala buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka owulirize vidiyo eno bulungi nnyo olwaleero. Olwaleero ngenda kuwa bwe kalowoozo then tugende ku vidiyo eyandeese olwaleero naye nga sinagenda kalowoozo. Njala sooka tegeeza nti bannayuganda mwenna ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba. Okusookera ddala okukuwamba abantu kufuuse kyakyeyononde mu ggwanga naddala abantu bonna baagala enkyukakyuka. Akawungeezi kale mwannyinaffe gwe tuyita Suki oba gwe tuyita Suki ono omukyala nga badde yakolanga ku lujjuliro ngera wankyukakyuka era naye awambiddwa olunaku lwaleero. Yo mwannyinaffe naye awambiddwa olunaku lwaleero n'atwalibwa ab'ebyokwenda mu drone abamusanze mu bitundu bye mwewangaalira Kawempe. Suki abasinga obungi mummanyi mwannyinaffe ono naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa ab'ebyokwerinda tetumanyi wajja bamututte. Mwannyinaffe naye awambiddwa olwaleero n'abala bangi nnyo ye ndowooza womala bamudalise ku poliisi. Omukyalo ono mumanyi bulungi nnyo mwenna mukyala wankyukakyuka aludde mu struggle naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa. So tusaba buli muntu yenna gyali tutandika okusitula omulanga ogw'okutegeeza Museveni nti lekera okuwamba abantu kubanga okuwamba abantu si ye ansa. Muganda Fono Suki bamuwambye olwaleero Basuki bamuwambye olwaleero mu kifo ekitanategerekeka n'atwalibwa drone za Seriti Bahabula otabasira mutano wa Kareekezi. Kati nsaba muntagingire president eno video sigenda giddamu bwe njikola sigenda giddamu no sigenda koda mu video eno buli kimu kyenjogera kigenda kusigala ku record sigenda kiddamu naye nga njagala video eno egenda bawo ekyokuyiga buli mwagenda tegeera kibayita enkwezenge na bunnanfuusi ki bannayuganda eyabeefudde nampulira zibinga ensi bagitwala bo bafaayo okulya buli musimbi. Njala muntagingire bachairman LC5 abali ku kaadi ya National Unity Platform. Njala muntagingire bakansalazi bonna abali National Unity Platform abali ku mutenda gwa LC5 ne LC3. Njala muntagingire ba MP ba National Unity Platform bonna olwaleero nze video ngenda gita bulungi nnyo. Kansoke mbawa kalowoozo nga sinagenda kapaalo kuba gye bina kila simanyi. Alright. Mukalowoozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna ng'okuze mu myaka ate nga oyina ezadde wazaala. Akalowoozo ka leero njagala kagende gy'oli naawe wenna omuntu ali eyo kana akalowoozo njagala kagende gy'oli era kakunyumire bulungi nnyo era okalowoozeeko kafumiitirizeeko. Munnange ffenna ku nsi kuno tukolerera kubeera bulungi oba nakuyitamu. Mu kubeera obulungi buno tukozesa amaanyi mangi nnyo era tukozesa obudde bungi nnyo n'okwewayo okulaba nga tukolerera abo betusuubira nti betugenda okuleka mu nsi muno okutuyamba okutambulira mu buufu bwaffe nga tuba tuvuddewo. N'ebiseera ebisinga twesuubirayo gwanna kugamba ku bulamu bwaffe obutafuna biseera bya kuwummulamu. Munnange ensi eno tulimu kabokka tuyitako buyisi akowa yagiviira ngenda kukusaba taata senga kojja muganda wange mu bulamu funayo obudde mu bulamu bwo ofuneyo akaseera ogende weewummulireko oba weekyakalireko onywe ku ssente zo ezentonotono z'oba osobodde okuŋŋaanyaawo kubanga obulamu bwa kiseera. Lwaki nkugamba ekintu kino? Abazungu mu kyokulabirako abazungu bano bwe tutuuka mu ssama bafuna kye tuyita
bafuna kye bayita okuwummulamu ne bagenda ne beetoola ensi yonna oba ne basigala mu nsi zaabwe ne batambula okwetoola ensi yonna bagenza kuwummulamu kuno kwe bayita okuwummulamu n'ogenda lulya ku ssente neffe abaddugavu kyatulemu okumanya nti omuntu bw'okola olina okuwummulamu kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bwe ziba ziweze ziriko ebizeetaagisa ate ne bw'onookola okukuuka ejjembe era ojja kumaliriza nga byokoleredde ebbanga byonna obirese ku nsi ate nga bw'olowooza nti webakoledde babisigalemu babikulaakulanye munnanga olunaku lw'ozikira katonda lwakujjulula lw'otegera nti wali wazaala byoya bya nswa bw'olunaku lw'ofa ne bakuteeka mu ddiro ne bakuteeka okuziika munnange bano bennyini bwe wali okolerera buli omu anoonya kyakwatamu afune ensimbi ez'obwangu ye asobole okweyongerayo kubanga gwe yabikolerera oba ofudde kati ngenda kusaba gwe muganda wange ali eyo funa mu biseera byo eby'eddembe ng'omaze okukola at least ogendeko ebweru abanywa akacupa ka bbiya kanywemu genda wegule ku kifo ky'enkoko okinywemu okirye genda onyenye ku galiba enjole osanyukemukko bwe kiba kisoboka ne famire ogitwale naye bino ebyokukola nga bbalubu nti olugiteekamu evaamu efudde bamba nkusaba si gwe watandika ensi eno kubanga ne bwogenda togenda kukola era togenda gikungula yensonga lwaki nti bakuzaala bakuzaala oli bwereere ate bw'oba ogenda bakuzaala bw'omu ate bakuzaala oli bwereere byonna ebyokwambala bakukolerera bikolero byambala ate bw'oba ogenda olunaku kando lwakuyita era ogenda bwomba kwambazaako bwambaza ngoye entono ku bibyo ne bakuziika kati ngenda kukusaba munnange leka kukola ng'akalogoye funa obudde weewummuzeeko kubanga eno ensi tuyitako buyisi tulaba binojjo bangi nga balese ebyobugagga emabega naye ng'ate jjukira baali bakola okumala ebiseera bye ebyobulamu bwabwe nga balowooza nti bali kungula ensi eno ensi tekungulwa tugiyitako buyisi ako wayagiviira tuli mukkabukka kati ngenda kukusaba mu biseera bye eby'eddembe please mu biseera bye eby'eddembe kwata ku nsimbi zo genda weekyakalireko onye ku ssente zo onye ku twenge onye ku galiba enjole ate nga bw'owummuzaamu owummuze ku birowoozo kubanga eno ensi waliwo wootuuka ng'oli bw'omu mu kasonda n'ofeesinga kye bayita reality oba ne n'ofeesinga kye bayita okubeera obwomu n'obwetegereza kubanga buli muntu olina okulima olulimi lwo ng'omwo teri ali kulimira olulimi mu bulamu yensonga lwaki nti bakuzaala omu ate era bw'oba ovaawo bambi ovaawo bw'omu bakuziika bw'omu kati ngenda kukusaba yona gy'oli oli mu Amerika oli mu Ngereza oli Canada oli mu Europe oli mu Middle East oli mu Africa oli mu Uganda waka funa obudde obw'eddembe ku ssente z'okoze ez'entuuyo zo okwateko famire wakwe kenyini westule ogenda owummuleko ofune obudde obwo bw'eddembe weerowooleze mu mutima ate owummuzeeko ebirowoozo kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bwe ziwera era ogenda zireka naye ng'ate bw'ozirekedde olw'okuziika bwe bati munnange buli omu akwata mu bibye asobole okuba ng'afuna ekyo ekimugwanidde kubanga wadde abikoleredde gwe ogwo guwedde wavuddewa kikabadde akalowoozo ka leero kati njala genda ku information entuufu eyandeese tutandise tuti era ntandise bwe nti nzize mmaze ebbanga nga nkola vidiyo kuno nga mbagamba ebintu bingi njawumu nga mulowooza byakusaaga naye mugenda mbirabako nabagamba nti ssetteeserezo w'eggwanga gye tuyita paaliyamenti emirimu egisingamu obungi gya kuwujja biwojjolo nga mugamba Lumbuye ayogera bubi nabagamba eyo paaliyamenti gye mulaba emirimu egisingamu obungi kuwujja biwojjolo appointment loogi z'e Kampala ne woteeri ez'ebbeeyi mubeera mu ba MP ebiseera ebisinga kwekwana nga mulowooza nsaaga nabagamba pulogulaamu za paaliyamenti ezisinga obungi kuwujja biwojjolo tebasobola kuteeseza ggwanga nga mulowooza nsaaga naye munnamawulire ono eyalikodinza akatambi kano webale tuyamba okutuwa obujulizi obulaga kye nali njogera abasajja n'abakazi babeera mu paaliyamenti muno nga bali ku bintu birala nnyo mwakalabira njala kubajjukiza kye nali mbagambyekokko nti paaliyamenti eyo ebintu ebikolebwamu byonna bya kijjega era si bitwala ggwanga maaso babeera mu kweweweeta mu mitwe nakukola pulogulaamu za genda maloogi yensonga lwaki muna nti eggwanga tenegiriraga olw'ensonga nti abantu bano bo ekitubatwala mu paaliyamenti kufuna nsimbi zigenda mu bwenzi nakukola bintu bya busegu mu paaliyamenti akatambi mwakalabira nga katambula nekiro kijjukiza kye nabagambye oba kijuliriza kye nabagamba nti paaliyamenti eno ejjudde mbenzi baseegu babbi battemu babbi battaka bye bakola emirimu egyo abali mu paaliyamenti ekyo nakyo kimaze mwenna abakyali mu ggwanga nga mulowooza nti Uganda bweri si bweri ekiwamba abantu kiyitiridde mu ggwanga n'abattibwa battibwa naye tekijja kkoma okujja nga tusituse okwerwanako waliwo ka vidiyo akatambudde ku mutimbagano ak'abamilitale nga bakwata omusajja gwe baakutte ne bamunyigga buli wamu wasaana ne batuuka n'okulonda pavers omubba emikono okugimenyaamenya asobole okukkiriza bamukwata
naye ngoloza lwaki omwami badde resisting arrest oba badde resisting omukwata kubanga bamukwata si byavunaanyizibwa byadde bya kiyayi omuntu ng'omanyi nti ozizza omusango oba bakugambye nti munnange jangu oyitibwa ku polisi nga bateeka tosobola ku resisting arrest ne bano abasajja basanga busanze muntu nga bamuwamba nga bamukwata kati ngenda bazanyira akatambi kano mwakalabyeko dda mulyoke mwakakase nti bano bakoledde ekikolwa kino mu misana tukunga enseera babeera mu safe house oba mu tocha chambers kiki bakola abantu sharing a video kiki bakola mu safe house oba mu tocha chambers omusajja n'akwata pavers n'akwata pava n'atandika okuba omusajja n'amuba emikono nga baagala mukwata eyo Uganda yennyina okwata ne balonda pavers omusirika n'agenda akima pavers buli omu n'akwata pava ne batandika okuba omusajja kwata ezo pava omusajja bamukuba obukongovule bamukuba obukokola bamukwata bamukubisa pavers emisana tukunga bannansi batunula teri wadde asobola okugambako nti wowayi bakwata omusajja baagala mutta bamumalawo mazzi eyo Uganda gye tulimu abasinga obungi mutajja kulaba kikigende mu maaso njagadde kuyita okubawa kino kiringa kigulalo ky'amawulire njagala musharinga vidiyo eno era nabasabe muyite omukulembeze wano abeereko President Mr. Kyagulanyi Robert Center munkweta ku vidiyo eno ngikoledde ggwe n'ekibiina kya National Platform ku lw'obulungi bwakyo n'okikuuma njagala nzanye vidiyo eno nga nzize mbagamba nti Yoseri apulaninga okuteekawo lockdown naye nkyabalemesezza puroguramu zaabwe ez'okuleeta ekirwadde kyabwe kya ssenyiga 19 naye omukyalo ono maama Lususu maama Birangirangi yavudde n'agamba nti engeri gye mutala Minister of Finance Matiya Kashayija yalwala ekirwadde kya ssenyiga 19 kimubala embiriizi era ssenyiga yakomyewo kino bapulaninga kuba balina akatengo kagengedde okugenda mu maaso kibujjakaawo njala mukyewulirize mumanye eggwanga weliraga akatambi kano bakaposting njala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso tulabe video terinaba tukyali ku kigulalo ky'amawulire. What we need to do is to continue with the report, but I also want you to be mindful that COVID is back. COVID is back, and some members, this one I can say it without mentioning names, some members may not be able to attend, some cabinet members, because they tested and formed, but the rest will come. There are some I've told not to appear, because I don't want my members to be infected. I want some of you to be okay. Yoyo n'abatulege maama Birangirangi ng'awoza nti essenyiga 19 yakomyewo era n'abantu be abamu bakwatiddwa bissenyiga 19. Alright, kati awo wenjagala tusinzire tutandike video ey'olwaleero. Okutta kukyagenda mu maaso abasirikale bakyekuba amasasi weduwungedde essaawa zino nga waliwo omusirikale omu omukuma makomera akubye munne amasasi mu bitundu by'embalala bangambye another armed prisoner officer has killed his colleague in Mbalala city. Yono musirikale munne mukumi wa makomera binamujja mu budde yoyo wetwogera so okutta abantu n'emmundu kigenda mu maaso mu ggwanga buli muntu asanga munamkuba bukubi basasi badde kati kigudde mu prison nti musirikale amukumi wa makomera akubye munne amasasi agamutiddewo ekyo kiri Mbalala kintu kya kayita k'essaawa emu n'ekitundu yokka kyenjagadde obbalaga. Alright, kati njagala tutandike video eyandeese bulungi. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu owandiike ennaku z'omwezi kwenjogerera ebigambo bino mu buwombeefu bw'ekitalo video mu busalemu mu bupostinge ebbanga byenjogedde bina bituuseewo mu bujjanga ne mu bupostinga oba wendi oba siriiwo nkiddamu. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 essaawa ziri 2:18 zokka ezaakayitako. Video ya leero ngikoledde President wa Robert Kyagulanyi Center mu ekibiina kya National Platform ne safety yaakyo ngenda ku exposing enkwezenge n'enkwezigenda maaso mu kibiina kino olwaleero then ndyoke ngene empumuze engalabi yange strictly ngikoze nga ya National Platform ne President wange mumpulirize bulungi nnyo.
kansubira nti omukulembeze atuuse ndowooza sigenda kansooke nkole kino ekyokuyita mu bwangu olw'ensonga nti waliwo ekintu ekiyinza okwapeninga nga temutegedde. Right. So Mr. President wonna wooli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde ogw'eggwanga lya Uganda n'abakulembeze bonna b'ekibiina kya National Platform nga mwenna mukwataganidde wamu nabyokwerinda ab'ekibiina kya National Platform. Njera bategeeza nti nze mbadde simanyi mulinayo convention ng'etandikira ku z'omwezi 22 ng'egenda kubeera ku kitebe kyaffe ekipya wali ekavule. Nfunye information gye saagala kuleka kubanga ya bulabe nnyo. Convention eno egenda kubeera nga conference ndowooza yegenda kuba ya buvunaanyizibwa. Naye njera tegeeza mwenna abakulembeze ba National Platform mwenna nti convention eno egenda kubeerayo, naye convention eno njagala bawa priyambo y'ebintu bye bategekedde mbitegeere bulungi nnyo bigenda okwapeninga. Iso Semwai ne Eso bapulaninga okuleeta chaos mu semina eno. Ngenda basaba mwenna abagenda okujja mu semina eno mutandike okwetegereza ani abagenda okujja ku lunaku olwo. Ngenda kusaba bakwasaganye ebyokwerinda buli muntu ajja ku kitebe ekyo bamukebere ebintu byajja nabyo, sinakindi n'empale y'omunda mu mukebere ng'ayingira, ajja n'ensawo mu mukebere, ajja ne flaska mu mukebere, buli muntu yenna ayingira. In fact, before opening the conference ku lunaku olwennyini nja kusaba musooke mukebere ekizimbe ekyo oba wagenda okubeera mu hall eyo wagenda okubeera conference eyo before nga temunnayingiza abantu mu hall eyo. Ntegerezeddwako nti Iso Semwai bapulaninga okukola ekintu ky'obulabe ku kibiina kya National Platform nga babeesinga ku conference eyo convention egenda okubeera nga kuzomwezi 22 ndowooza nga 23 ye wiiki ndowooza ejja. So omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kutegeeza nti convention eyo gyongereko abakuumi ate na buli muntu ajja ateeka okuba nga mwamuwadde invitation, temukkiriza muntu yenna gwe mutamanyi kubanga bagenda basindikira abantu. Kino kiyinza n'okuvaamu either okubategamu ebibaluka bituuse obulabe ku bantu abo kubanga waliwo ekintu kiba planning ekinene nnyo eri omukulembeze waffe n'ekibiina kya National Platform ninga n'abakitupangira bennyini bali mu ndoomo. Ekyo kyo njagadde kiyisaawo aba convention mutegere oba conference mutegere bulungi nnyo etandika ennaku z'omwezi 22 ndowooza ekomekeze nga 23. So poliisi amagye Semwai ne Eso bapulaninga ekintu kinene nnyo okutuusa obulabe ku kibiina kya National Platform n'abantu baakyo abagenda okubeera mu conference eyo oba convention eyo nga nabugisi mufungizo. So mbasaba kubanga ne poliisi eyinza okuvaayo oba amagye ne addressinga public nti gategeddeko nti convention eno eyinza okuba ng'erimu ebitagenda kukwatagana nabbo bye baagala mu kirinde kiyinza okujja very soon. Era bwe kinaba kizze mujjeko n'akatamine mu kapulenge social media ne muga nti omusajja abyogedde nga tebinnatuukawo. So omukulembeze ekyo njagadde okitegeere ng'obudde bukyali. Aya tugenze kati eno video muliro. Sebo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi gyebalako gy'otuusaako engalo kansubire nti era nagitambula bulungi. Mukama wange nze serya ntama era information njogera nga bweri ankyawa n'ankyawa kubanga sajja kunoonya mikwano mu Uganda oba mu bannayuganda olw'ensonga sisobola kulaba muntu ng'agenda kuttibwa nze n'ensirika oba obuvuyo bwonna obugenda kowa enkwezenge nakowa abantu abatasobola kuyimirira ku ggwanga lyabwe ne ku bannayuganda. Omukulembeze Ssebo nkujjukizaamuko nga nkuzaayo emabega nti bwe nali naakava eyo emikono gye gitawemera muwemba nakutegeeza lunye nti mukama wange nkusaba kola okukyukakyuka mu bantu abakuliraanye weppo n'abo abali mu diaspora mu bantu b'okulambira nabo ekibiina kya National Platform. Ekintu ekyo nkiddiringanya lule kubanga nkigambidde ebbanga ddene kati tusimbudde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza kudita ekyagenda mu maaso era nga ne meeting eyasembyeyo okutuuzibwa yatuuziddwa lunaku lwa jjo egenda okubanga evaamu ebigenda okukolebwa okwabuluzaamu n'okutyobola ekitiibwa kyo n'okufuula nti oli nnamba lujega mu bakulembeze abaali babaddewoko mu bibiina by'obufuzi mu Uganda. Kino kivudde embwa weeyotera ne kigenda we bakalirira lumonde. Tutandise tutya we twogerera tubadde tumanyi nti Yoseeri ne NRM be batulima empindi ku mabega.
wetwogerera ne Muhoozi project nayo yayingidde mu katuubagiro kano nga nayo yegasse ku abo abaagala okuswaza n'okuyuluzamu ekibiina kya National Platform. Nga bwe nakutegeezaako gye buvudde omwezi nga gumwebwe ne kutegeeza nti emiitingi ezaatulako ewa Muhoozi n'ezaatula ku Serena Ekigo ebyazirimu baabikomekereza lunaku lwajjo nga buli kimu kigenda nga bakipulaaninze. Naye nga nze Kiwuugulu ajja nempa information ntera nnyo okusazaamu ebintu bino. Bwe twogerera jjo meeting lyasembyeyo okuweerayo abaagibaddemu kansulire nti information bino nga besinajja ku mutimbagano guno nasoose n'empita omu ku muntu akuli ku lusogera n'akuwa information era nkimanyi nti n'abantu amannya ge nawaddeyo wagategedde g'abantu 8+ kansulire nti wagafunye go ngenda galeka kubanga nagasindikidde omuntu akutegeeze abantu bano kiki kye bapulaninga ne kye bagenda okukola. Kye bapulaninga okukola kikino wammanga. Tuyina mbe tuyita banopu tuyina mbe tuyita barebo MPs mu Nuupu era nga batandise okweyoleka nga bavaayo nga beegatta ku mugattiko ogulimu Muhoozi Kanyarupama. Era bano wetwogerera essaawa zino balina influence y'omukulu Sodo Kaguta ono ge muto wa Yosef Bahabula tabasiro mutano wa kale kyensente mbezeze sanga bisibe. Muno mwe muli n'omusajja w'ekisaati kya Orange Saabate mu bbala mu baluga hale. Ono nga yegasseeko ne bannayo bonna abali mu kibiina ekyo abaagala okukifuula nti Nuupu yakuzannyirako nga bayita mu nkwezenge okuziwa ensimbi. Omukulembeze njala kutegeeza amannya ge baakuwadde oba tebannagakuwa buli member parliament oyo yasuubiriziddwa $50,000,000 singa yeetaba mu kuwabuluzaamu n'okutyoboola amaanyi go n'obuyinza bwo mu National Platform. $5,000,000 bweddu ezo ze zaabaweereddwa buli omu mu meeting eyasembye olunaku lwajjo. Tugenze mu maaso. Ensonga bano ze bagenda okusinziirako mwe muli ensonga zino wammanga. Lwaki bagenda kukola ekintu kino era lwaki kigenda kubeerawo? Bagenda kugamba bati zino z'ensonga ze bawa. Bagenda kugamba nti okuva bwe twava mu kalulu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesuulidde gwa Naggamba era talaze butya bw'ayinza kuba nti ategeeza abantu bakulembera wepo n'abantu baafuga ngeri ki gye bagenda okuzza obuyinza obwabagibwako nga bo bameba paliamenti abayisaamu olugaayu tabakkiriza kuwuliza birowoozo byabwe so nga ate bo ekigendera kyabwe kyali kyakuggyako Museveni. So bo ne beekwasa ekintu ekyo nti obukulembeze bwo bunafu nnyo era tosobola kukulembera abantu nti era onyooma abantu bangi nnyo mu kibiina kino y'ensonga lwaki bano gwe musingi gwe bagenda okuyimirirako okutandika okwesimba jjalinga Kamuje ali ku malaalo okutandika okwogera ebikikindike gy'oli. Ekintu kino bagenda kikola nga bayita mu mitendera egy'enjawulo kubanga eno kuka terimba MP bokka eyolekedde mu matabi amalaga National Platform n'abakulembeze abalala. Wuliriza bulungi nnyo nti omukulembeze waffe teyavaayo kulaga bumalirivu nti yeetaaga obuyinza ate nga bo kyekyali kibaleese okuba nti bajja ku Museveni so nga ate kino omusajja yakikola bulungi nnyo nti era bo ne basupporters ba National Platform bagenda ku demonstratinga okulaba nti bajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza. Tugenze bwe tuti mu bantu abatuukiriddwa mwe muli bakansala ab'emitendera okuva ku LC3 LC5 era nga buli kansala wakufuna $10,000,000 weddu eza Uganda ensimbi enkalu okwetaba mu kikolwa ekyo. Muno mwe muli basentebe b'amagombola bonna aba Nuupu nabo baweereddwa ensimbi. Muno muli basentebe b'amadistrict bonna abali ku kadi ya Nuupu abaweereddwa $25,000,000 buli omu okwetaba mu kikolwa kino ekyokuba nti beetaba mu kikolwa ekyokuba nti basibira ekikooko Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala okuyuzaamu ekibiina. Mu kawaayiro oba mu kanyomero akaddako amannya go nga sirikidde naye nga nkimanyi nti omuntu gwe nawadde information n'agikutuuseko mukama wange nkimanyi ayinza okuba yagikutuusizzaako n'amannya go yagakuwadde. Ndowooza mutegedde mukulembeze yategedde na buli kimu kigenda mu maaso akitegedde. Mu kino basajja bano okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro era bagenze maaso okugenda okuyingira mu makomera gonna okwetoola Buganda ewali abo bonna abayita ba foot soldiers ne ba supporters abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi ne babayita bagamba nti buli muntu yenna ali mu kkomera ng'owagira enkyukakyuka tukwetaaga weegatte ku mugendo guno ogw'okwabuluzamu ekibiina kya Kyagulanyi
n'okuba nti bw'ova mu kkomera tugenda kuwa ensimbi, tugenda kuwa obukuumi, tugenda kuwa ne media play okubanga naawe weekalakaasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyamaanyi nnyo kyakoze kuyamba na kujja buyinza ku Museveni nti labbo babikooyo kuba nti bafiirira obwerere nga bali mu kkomera. So wetwogera n'abasibe babayiseemu dda mu kkomera ng'abagaba ebigambo bino, era wetwogera nti abasibe bano bonna bajja kuba baweerwa ensimbi, baweerwe data, baweerwe security, baweerwe ne media play okuba nti boogera ku TV ku radio station nga boogera ebigambo bye bimu olw'ensonga nti babasuubiza nti bagenda bata nga nina bugisi mufungize bavayo bakole omulimu bwegujjo nga bwe ng'ogedde waggulu awo. Tugenze mu maaso. Wano mu kanyomero kano bamemba parliament benjogerako bali ennamba y'abamemba parliament 8 ate nga mwemanyi bulungi nnyo. Ekirungi omukulembeze amannya nsuubira nti baagamuwadde dda okusinziira ku kyennakoze ejjo okujjaku nga tebaagamuwadde be nawadde information eno kati kansooke nga siriseemu wano naye amannya gano abamu gamanyi bulungi nnyo n'ageeyogeddeko ne sijja gasoma mpaka olulala. Omukulembeze kansuubire nti era otudde bulungi ekikopo kya caayi ekikwasaganyiza ekyakaawa wepo n'emberenge ez'amawogola. Kati kankutegeeze enteekateeka gye bakuteekera namutaayika nga buyimiridde. Wawulidde musajja mukulu Nobert Mawobe eyita munnamateeka wa constitution minister mu gavumenti ya Yoseri Tibahabula Tabasibe mutano wa kale kyensente temezeze nsanga bisibe na nyine toilet etambula. Bwe yavudde n'akinnambuka n'agamba nti nno tuvumirira ebikolwa ebyo bakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola ensi yonna ng'agenda asiiga ettoomi gavumenti ya Yoseri nti awamba atta abantu, era kino ne kiviirako musigansimbi butajja mu ggwanga. Kino ne kiviirako abantu abajja okulya ensimbi tuyita ba tourist obutajja mu ggwanga, n'ekyo ne kiviirako n'abantu abalina okukola ensimbi eggwanga obutasobola kubawa nsimbi olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayonoonye ekifaananyi ky'eggwanga. Era mu vidiyo gye nasembye okukola ndowooza lunaku vidiyo gye nasembye okukola namugambye omwami ono nti yali ng'akyali mu ludda oluvuganya twali tulowooza nti ategera nitugenza okukiza oluvannyuma nti bw'oyingira mu gavumenti ya Yoseri ate munnange naawe ofuuka mpyonga by'olya ne tulowooza nti mwenna okutegera kuba kwekumu. Nakubuuza ebibuuzo bino wammanga. Bw'ali ng'okyali mu Democratic Party ng'era okyalimu empeka emera wayogeranga ebigambo buli muntu n'akwata ku mutwe. Ne kati bwe wayingira eri weerabira nti Museveni yawamba yattanga n'olwaliwo wambi abalaba Nuupu. Era bino oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogereko ng'asiga akazigo mu bintu ebigenda ebikyamu mu ggwanga oba omuyise musiru ntategeera. Kati kankubuulire bakutumanga omusiru totwalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu totwalanga bantu bannu totwalanga bakulembeze ba Nuupu. Kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wuliriza nnyo. Robert Mawobe apulaninga ne ba MOP abamu aba National Platform ne ba MOP abali ku opposition wepona bali abaabwe endiga eziwummudde ezabitanga ezirinze kye babagamba okulya nga zirya. Bateekateeka okuleeta biiru mu parliament ng'eno egenda kuba ebonereza munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi singa anaagezaako okugenda ebweru w'eggwanga ng'agenda asiiga enziro embi ey'eggwanga nga kino kigenda muviirako okuba nti afuna ebonerezo bino wammanga. Naye nga biiru eno si abantu balala bagireetera Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza bulungi nnyo. Mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okutegeka ne banne enkwezenge mwe muli ekibonerezo eky'okuba nti omuntu yenna agenda kkaligibwa emyaka 20 nga yeetabye mu kulonda kwonna mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Nkiddamu mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okuleeta abamemba ba parliament abatuula obufuufufu okusalira amagezi butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimirizibwa. Omanyi kati bakoze batadde emitego buli wamu egiyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mawobe ne banne bagambye nti bagenda kuleeta biiru oba etteeka nga munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi kasita ogenda ebweru n'oyogera ebigambo Yoseri ne gavumenti batayagala kuwulira bagenda kuteekako envumbo ya myaka 20 nga teweesimbye wantu wonna ku ofisi ya byabufuzi. Ekyo kimu. Mu ngeri emu mu biiru y'emu bagenda teekamu akawaayiro ng'omukulembeze yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga ate batagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyobugagga bye byonna bigenda kusibwako envumbo. Mu kawaayiro ke kamu ensimbi z'olina enkalu mu buli banka yonna zigenda kusibwako envumbo baziteekeko okunoonyereza butya bwe wazifuna
naddi era ozikozesa ki ekyo nakyo weekiri. Nobert Mao n'agenda maaso n'agamba nti ba MP bonna bagenda okusapootinga biiru ye eno gy'aleeta baakufuna millions 25 ku 3 buli omu olw'ensonga nti ayagala etteeka lino liyite nga nnabu gisimufungizo olw'ensonga nti ayina support okuva ewa Yoseri, ayina support okuva mu Muhoozi project, ate era mu meeting y'emu ono muto wa Yoseri gwe bayita Sodo Kaguta yamugambye nti etteeka lino lirina okuyita olw'ensonga nti bo be mateeka era kibasazewo teri akiddamu. Mu meeting y'emu bame ba parliament enkweze ngeziri mu nupu zaabuuzizza nti bwe tunasapootinga ebintu bino tugenda kukomawo okwesimbawo tunaafuna obululu. Sodo Kaguta yabategeezezza nti ekyo kunaaba n'akwagala. Ffe buyinza ffe buli kimu buli ali wano gwe tukkiriziganyiza naye nkubuulira ojja kudda mu parliament ku buyinza obwaffe ffe tusalawo ani akomawo n'ani atadda. Sharing a video tukyagenda mu maaso. Bobo manyi nti oli mukulembeze wa kibiina kya National Platform ng'oli mulonde nga weetabye mu nkuŋŋaana zino oba nga bakubidde essimu ne bakutegeeza ku information yeeno n'otabaddiza kuddibwamu kwabwe kubadde baagala okuva gy'oli, njagala weegendereze nnyo kubanga abasinga obungi babamanyi. Be basinze okuteekako olukonko lindako wano. Be basinze okuteekako olukonko oba basinze okuteekako entotto kuno kwe kuli musajja mukulu Sserunjogi Mwogeza Ddembe onondoza iweka wempe, kuliko chairman Mulya Nnyama onondoza iwe Makinge, kuliko musajja mukulu Zaake Francis Butebi, kuliko musajja mukulu Lutamaguzi Samakula. Mwe abasajja ba Katonda abana wonna we muli mutambule nga mwegendereza kubanga ebisinga obungi temukkiriziganya n'abantu bano ate ng'era baagala kuba nti bo bafuna buli muntu yena gwe baagala. Tugenze mu maaso. Gwe baba omanyi nti oli mu opposition naddala ng'oli mu National Platform oba oli mu opposition nga wafuna ku mabaati n'otagazzaayo, Muhoozi project egenda kukozesa omukisa guno okuba nti ebagulako emisango singa temweyunga ku project eno, era kino kigenda kujja gye bujjaho katono nnyo olw'ensonga nti bakitegeddeko nti eno project bagitunze eganye okufunamu abantu ab'omuzinzi okujja okugyegattako olw'ensonga nti project egudde n'enkoona n'enywa. Kati obanga omanyi oli muwagizi oba oli mukulembeze mu opposition nga wafuna abaati gano, koza kamanye nga koza n'owebbwa nti essaawa yonna omusango gukutuusibwako ng'ovunaanibwa okuba nti wabba amabaati bwe wafuna amabaati mu bukyamu katase of Muhoozi project. Tugenze mu maaso. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza nnyo wano we tulaga. Mumanyi omusajja eyatta minisita gye buvudde katono, minisita baamuziika. Omanyi lwaki badde tebannaziika musirikale ono nakati gye buliko tebannaziika musirikale? Kammale okunywa ku mazzi. Yoseri mmanyi kwoli, Semwayo kwomuli, Eso kweri, CID kweri, buli omu kwali kati kambwabye nga sina kyengera bakulya kubanga zinabakowa ko waddamu abantu mbamaliriza. Ensonga lwaki omusajja ontannaziikibwa, waliwo akakodyo ke bapulaninga.
mbiyiwamu amazzi nembiyiwamu omunyu nembifuukula nembiyiwaawo nentambula nengenda. Saba mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ala kutegeeza waliwo fayiro ewandiikiddwa ng'eriko amannya gonna g'abakomuledi abaakwatibwa nga struggle etandika n'abasembayo okukwatibwa nga muli ku bizinga by'essese nga naawe mwoli. Fayiro eyo bazzeemu ne bagidraftinga buli muntu bagenda muteekako charges empya bagisanctioninge baddemu babakwate landomule oba okupikinga one by one. Ndowooza kino kyekividdeko n'oshuki omuntu olakuba nsula shuki yali omu ku bo abaakwatibwa mu ku bizinga by'essese. Fayiro eno gyeri. Kiki ekitaanudde fayiro eno? Omusajja ono eyatta minisita tebannamuzikola ensonga nti bakyakola fojjale eyeetaagisa yenna mu old fashion eya blackmail Museveni gy'akozesezza okumala emyaka 55 ng'abulakamairinga n'omuntu gw'asibako ekintu nga takimanyiiko n'akimuteekako. So Mr. President, omusirikale ngo batannaziika bagezaako nnyo okumulinkinga n'abamu ku nkwezenga eziri mu Nuupu nti be baali bakolaganye naye era be baavaako okuwa omuvubuka ono ebiragiro akuba minisita era bayinza okufuna abantu abayinza okuvaayo confessinga mu ngeri y'emu omuvubuka eyayokyebwa paasi gye yavaayo n'ayogera ebigambo bye bimu. So musuubire essaawa yonna okuwulira abasajja n'abakazi abeefula nti banuupu oba n'abaga nti banuupu abayinza okuvaayo nga balumiriza nti bo olukwo olwo balumanyaako era lwali munda mu Nuupu era eyo fayiro yawedde gyeri bamaze ogifoojinga buli kimu era kyekisanctioningiziddwa okuba nti batandise okunoonya omwana omukuomu omukwata. So mulinde enkwezenga essaawa yonna eziyinza okuvaayo okukola statement ng'oli omuvubuka ze yakola bajja essaawa yonna. Ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange ate ne mmala ne mbalirako. Mulinde essaawa yonna bijja. Kyekiganyisizza okuzika omulambo guli bakyakola fojjale yenna balina abavubuka bafunye batandise basomesa butyo bagenda okukonfesinga okuimplicatinga okuindicatinga Nuupu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kikolwa eky'okutta minisita. Bino ebikolwa biteekebwawo CMY, biteekebwawo ESO ne ISO ne CID. Be bali ba masterminders mu kufoojinga ebintu byonna ebitambula mu ggwanga ebyokuwayiriza n'okukola blackmail against Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba National Platform. Kati omukulembeze wange wonna wooli tegeera nti ebintu byonna ebifumbibwa n'abantu bonna babamu bemu ku bantu abali babegawo ekintu kino nga bagenda kuba bakola ekintu ekyo. Njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali weetegeke kubanga ekijja kyokya. Yeye ensonga lwaki tebannaziika musajja ono omusirikale w'amagye wa UPDF bo baagala mukolako profile nga gye bakozesa okujja okulumba. Muganda wange Chairman Nyanzi wagenze for further medication naye eno information gyala naye efulume. So Mr. President, nkimanyi okoze buli kimu ekisoboka okulabisa abantu bano ne program zolina ezitamanyikiddwa okula nti tuzza obuyinza bwaffe n'okukyusa eggwanga. Naye njala kutegeeza nti abalamuzi kati bakulira ku pisto. Okusinziira ku sources zange mu bitongole by'okwerinda ne mu judicial system, ekituufu kiri nti omusango Chairman Nyanzi gwe yawaabira Nsereko Muhammad Kagege obujulizi bwaliwo nga bumatiza era abalamuzi ne bakkiriziganya nti Nsereko si MP wa Kampala Central. Naye olw'okuba nti Nsereko state agent nga bamwetaaza omukozesa ebintu ebisingako obungi bwe baagala, njala tegeeza eggwanga nti very soon gye mujjako katono mwandira Kagege ng'akoze press conference ng'ayingidde Muhoozi project officially.
nchiddamu very soon mwandiraba Nsereko Muhammad Kagege ng'ayingidde mu Hozi project ng'akoze press conference very soon. Ensonga eruwa ensonga yiyo Nsereko Muhammad yamanya ebyali mu bisenge by'ekkooti nti bagenda kawaŋŋamula nti si ye mukulembeze omulondo wa Kampala Central era ng'ensala ali ewedde. N'ategeeza Muhoozi Kanyarugaba amuyambe lwakiri yegatte ku musinde gwa MK project. Muhoozi n'akwata essimu n'agikubira omulamuzi ali ku musango ogwo n'amugamba nkuwa ebiragiro bino kyusa ensala eri mu musango ogwo otegeeze nti Nyanzi obujulizi bwe yalina tebumala kusazisaamu kulonda okwo era Nsereko yasigadde nga MP wa Kampala Central. Yensonga lwaki nti ekintu kino kyali bwe kityo okusala ne kukyuka nenga ate ensala entuufu mu judicial system okusinziira ku ddoniza n'ebitongole by'okwerinda. Chairman Nyanzi omusango lyanguwangudde era nga bateeka kuddamu kalwako ono ne bamuzanyisa omupiira ng'agenda kwegatta ku Muhoozi project by force kwe kuddira omulamuzi Biresi omugamba kyusa ensalayo oteeke mu Nsereko nti yawangudde era very soon ayinza okujja na press conference oba okubalaga nti ayingidde Muhoozi project to repay oba okusasula ebbanja ery'okumujja ku muguwa ogwa Chairman Nyanzi Sentamu n'okuba nti yali amaze omuwangula omusango ogwa Kampala Central. Ekyo mugenda kiraba. Naye ejjukira bwe njogera ebigo bino bamanyi Beatrice nga babikyusa oba bena babijjawo. Omwami nayinza obutakola press conference naye mujja kulaba ng'ekintu kyayogera kifaanaganira ddala okuba nti kuba kati bwe nkyogera kati bagenda kikyusa. Naye mujja mulaba ng'akukuta ne Muhoozi project era buli kimu nga kikolebwa in favor of Muhoozi project ngera yennyini Nsereko yakikola. So musuubire ebintu to twist oba kiki badde bapulaninga press conference oba official ganti ayo niyinze Muhoozi project naye bayinza okikyusa n'akolya munda muli ne mujja kwambira kubanga ebintu bino tebikola ki tebyekweka mujja mulanga ayingidde ki mu Muhoozi project ng'asasula ebbanja ery'okukyusa ensala ey'omusango ogwa Chairman Nyanzi okuba nti yali omukulembeze omulonde owa Kampala Central. Awo nawo malizzaawo. Alright. Sebo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde nkutegeeza obubaka buno. Gye tulaga pressure yeeyongera okulinnya wadde abantu abamu tebagiraba. Basajja bano bakweraliikirira. Mmanyi tugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gwalwo. Abantu abasinga balowooza nti gwe totegeera oba tokyalaba naye ng'ate olaba. Mmanyi tugamba nti buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Simanyi lwaki abayina emmundu oba obuyinza batya nnyo omuntu atalina dde ekisookolo ky'emmundu. Mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu omuntu yenna ayagala okuwa obubaka bwonna nga buwandiike mu mbeera yonna nga bwa bbaluwa toddamu kurisiivinga bbaluwa yonna kugirisiivinga nti ogibikkula kaabere mukyalawo tumukkiriza. Bbaluwa era babagambira nti ebbaluwa sikyasobola kurisiivinga bbaluwa ezo zisazeemu. Ekyokubiri entambula yo ng'ova oba ng'odda ewaka nayo gikyuseemu bwe kiba kisoboka emmotoka eri abantu b'okulembera gye bakugulira taata gifuule kyambalo kya buli lunaku toddamu kutambula mmozi n'emmotoka ze pulastiki ng'esobola okuyitamu essasi kubanga bano balina enteekateeka egamba bweti by all means balina okujjawo naye tebagenda kukozesa bantu bano abasirikale baabwe oba akabinja kali ak'omu Lubigi bagenda kukozesa basasini baabwe nga bava bweru w'eggwanga naye ng'ate bakaddugala nga ffe bano ba M23 nga ne bakoze further investigations kijja kuba kizibu nnyo okuzuula ani yakoze ekintu kino. So ngenda kusaba nti ku bintu biri nkolerako ekintu kimu amabaluwa go geesonyiwe okuva w'ovudde waka oba ng'oyingira ewaka entambula yo gikyuseemu ate emmotoka eri yaffe gye twasonda gifuule kyambalo. Ekyo njagadde kikutegeeza nga ne nabugisi mufungize. Muganda waffe Waiswa Mufumbira njala kutegeeza nti gibujja kati bayinza okukubira essimu oddeyo ku programu yo ku Pal FM ng'omutesitesi waayo Kalole yakubidde essimu oddeyo
ntegezeddwako okutegeeze nti programu eyo bayinza okuddamu ne bajja lukolinga neddamu nebirawo nga bakuyise okole programu eyo naye ngenda kusaba Kalule bwakubira essimu togenda kubanga either Kalule bamutegeezezzaako dda ku kigenda mu maaso ekigendera ky'okuddamu okuyita programu eno oba nga tebannamuyita naye nga bakiteesezzaako nti bagenda kuddamu okurekolinga programu eno bakukkiriza oddeyo naye mu kuddayo okwo ekinava mu yebiraka Katonda yekka y'anaamanya ekinaaba kiri munda yakyo. So nno muganda wange wayisa obufumbira bw'owulira akasimu nga lwakubidde nti atukuyise ku programu eri political ku Par FM, please olina platform yo gy'oba okozesa ezo TV ne radio zeewale. Nabo bannabyabufuzi abakyali ku ludda olw'abantu nkusaba TV gye bayita Baba TV nga bano bahosti baayo abahostinga programu ezo okuli eyayita omukenkufu Muyanga Lutaaya oyo sitaani okuli omuvuka gwe bayita Mukungu oyo naye munne wooli ntegezeddwako mbategeezi nti muba mukyagala obulamu bwammwe abantu bana babiri programu zammwe zibalekere TV zaabwe musobole okuba nti mukola programu zino ku social media eyo TV Baba TV mugyerabire mugyesunyiwe olw'ensonga nti abasajja bagezaako nnyo okutega obutego obwetaagisa. Kale kansubire ti Mr. President information mugifunye bulungi mwenna ekibiina kya National Platform naye kati kuno kwe kulya n'okkomba essowaani mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo gye bujjako katono waliwo bamemba ba parliament abagenda okuvaayo bakole press conference nga press conference eno egenda kubeera nga eri funded by Muhoozi project nga bagamba nti bukyanga bava emikono gitawomera muwemba basosolebwa nkiddamu okujja nga bagenda gikyusa nti basosolebwa kino bagenda kikola ng'era beekuusiriza okutyoboola okulengezza obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mu kkubo lyerimu bagenda kunoonya way out oba kyetuyita exit. Bantu bangi bakyanoonya engeri ki gye beekutula naye bakyalemeddwa. Kati nammwe basajja mmwe ekkufulu yange ngikutte ngitaddeko ndabayo omusajja yenna ng'oyambadde empale osibye ettaayi ozze mu kamera ng'oyogera ebigambo bye njogedde wano nga nennabugi simufungize nja kujja ndeete bwino yenna gwe nasirikira mukube ku mmeeza wano ebire bigenda kuva okubeera ebyeru musoke yanaatutaasa mu bbanga awo mmwe mbalabuliddewo nga nnabugi simufungize nkiddamu waliwo abemba parliament abagenda okuvaayo bakole press conference ngeri funded by Muhoozi project nga banoonya exit bandagise blow exit neri ya Bungereza nga bagenda kuvaayo nga banyonnyola ensonga ezitakwatagana butya obavoolebwa oba butya banyomebwa oba okusosolebwa bukyanga bava emikono gitawomera muwemba naye baba mbalabula nina bwino yenna ku mmeeza kuno bwe kiba kisaana kukuula mpapula mu internet tugikuulemu mugeze mukole ensobi muveeyo mwasame. Nali nabeesonyiwa nga nagamba ne public go slow about those people nga nasirika era nga nabaleka. Njagala omusajja nga alina obulimaawo omu ku musaayi gw'abaana gwe baayiwa n'abali mu makomera. Kummwe kuveeyo omuntu agenda okujja nga yasamirira nga akagega kakalu ku mudaala ng'ayogera ebigere bitakwatagana. Ebire ebyeru bigenda kufuuka bya bbulaaka
musoka ajja twawula mujja kuyomoka mu bunyoka mu bbanga Facebook bijja jikula mu lupapula bwino mulina wano buli kimu kye naleka for the sake of nope buli kimu kye naleka kuba kati pressure bayitiriddeko bagamba please mugire nekimugire temukimanyi tujja basabula nemmeme basinduukirire lwe mujja otutegeera nti omulalo ekimutwalise butabika kuba kukendeeza kuddawo lyayinza kukola mu bantu kukola olunaku ate sikyatya oluwaddemba okujja n'okola live n'osirika nja kukunogera eddagala sifaayo kuba nze nabagamba protectinga president ng'ate bwe nwanira victory yange ebisigadde ezo ndulu za mu kisenge ebisigadde endulu za mu kisenge temuva liwinze balonzi temuva liwinze baana bayiwa musaayi temuva liwinze baana bali mu kkomera temuva liwinze eki mwe mwefudde bannampulirazi buli kimu mwagala kiriira ku ssowaani bangani basampulinge mukko akulira amakomera Simon Yobashajja mumanyi bulungi nnyo akulira amakomera mpoza apartments ze ziri luddawa executive apartments ze ziri luddawa just a sample of what I have akulira amakomera Simon Yobashajja ayinapo executive apartments ze ziri ku luguudo ki sample I'm sampling you executive apartments ze ziri ku luguudo ki just sampling ndabwe yembwe jerekana awo nvuddewo information gikomezaawo kati ngenze ku Yoseri Yoseri tibahabura tabasoma mutano wakala nyiseri tamzazide nsanga bisibe kansulenti oli bulungi jebaleko mukulu okalya ddakadda enfunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofi neno n'ekubwebwena nga teri akuyamba kwadde okwekyusa kansulenti kapuleesho kawulira njala tegeeze eggwanga timanyi nti ono omukulu yakwata ekisooka mu bagagga mu Afrika yonna Yoseri yebinyonkondo yebifeekera atonye mooli mu Afrika yonna yasinga obugagga ng'alina obuwumbi bwa $, obusukka mu 10 ku akaunti ze ez'enjawulo ku offshore accounts okusinziira ku offshore accounts private investigators okwetola ensi yonna bakawangamudde omusajja ono yebinyonkondo asinga mu Africa nga mu nsi yonna ali mu lubulu lw'abantu 25 abasooka abalina ensimbi zino azijjawa wuliriza wandika ebintu bino wammanga wotwogerera essaawa zino Yoseri ali ku pressure emutuulidde ebula okumwabya obuli maawa ng'abasajja bacongo macho betuyita abachina bamuli bubi bamugamba twakuwa ensimbi zaffe tuzeetaaga Yoseri yajja yeewole ensimbi ku bachina empitirivu ng'obugulu bw'eggongolo kyeyabawanga omusingo yabawaleke Albert gye babakolamu bye baagala olwensonga tukimerera Albert eno erimu n'amafuta abachina bano ne bamuwa n'abawa assurance tebajja gikozesa kye baagala abachina bamanyi mulimu amafuta ne bagenda okunoonyereza butya batandika okukola ebintu bagenda okukizuula ng'ate era ennyanja y'emu Yoseri yagiwadda abasajja abayitale abava ewa paapa nga nabo bagikolemu omulimu gwe gumu abachina bano amaaso sige matono ng'obutuli bw'eddiba ate munnange gaazibira ddala ne banyooka bunyoosi butyo omukka ne gubayita mu matu ne bagamba ogumyanga n'ogufujja ennaku 3 mabega Yoseri bamuweereza ekiwandiiko abasajja bano bajambu nga twagala ensimbi zaffe kubanga kirabeka mu kumanyira oweweta mpisi kundi twakuwa ensimbi zaffe tugenze okizula nti ebintu byewatuwa ate wabigabulira dda abantu abalala bamuwadde okuva ennaku 2 mabega okutuusa mu gw'omunaana butyo nga bawadde ensimbi zaabwe basi kyekyo bajja kumanya ki ekyomukolera Yoseri kansubire nti oli bulungi tutandise bwe tuti Yoseri ensimbi azifuna atya era azikuŋŋaanyiza atya yabba ng'akyali mu nsiko nayingira gavumenti n'atubba 2 mu kukyusa ensimbi
Teyakoma okwo n'ateekawo strategy butya bw'agenda okubba eggwanga. Wuliriza bulungi nnyo. Buli minisita gw'alonda mu minisitule gy'amulondeddemu amulonderako permanent secretary. Permanent secretary yakolanga chief auditor oba accountant wa ministry eyo. Era yawa minisita oli ebiragiro. Buli minisita yoseri gw'alonda amulonderako permanent secretary kuba kiri mu tteeka ne permanent secretary ono yawa ebiragiro minisita. Museveni ssente abadde azibba atya. Abadde ayisa budget eya State House. Ebintu bino babasomedde mwabitegedde bulungi nnyo okujja nga mwagala bibaddiremu then mbawone no information tugende kambi baddiremu wano mutegere bulungi nnyo nga bibiri. Kamalo gino onya wano njibaddiremu bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo. Njibaddiremu ku speed wano ya yiriri. Eno the details of the State House budget. Number items, donations, ensimbi ez'okugabagabako obugabi. Ensimbi ez'okugabako obugabi. Zino agundi afudde mutwalire miliyoni 5. Batikidde Reverend Father mutwalire motoka mweyo ne tuye sente. Waliwo minister yagundi Fabire yabadde ki oyo mwe sente zibamu segundi mwe sente zino. Donation ya buwumbi 137. That is donation. Clarified expenditure eriko obuwumbi 121. Eyo classified eyo tebuuzibwako tenyonyolwako tebuuza sente kye zigenda kukola. Travel inland okutambula okw'omu Uganda kwokka bakozesa obuwumbi 73 mu obukadde 4. Tugenze ku betuyita ba casual oba temporary staffs bano bakozi abatalina ndagaano nti balina appointment letter mu State House. Omusala gwabagona babalira obuwumbi 28. Omusala ogw'abakozi abamanyikiddwa bonna babalira obuwumbi 25. Vehicles and maintenance obuwumbi 11 okwekulongoosa emmotoka nozikola bye baagala zikola. Building improvement obuwumbi 15. Agriculture supplies obuwumbi 7 mu obukadde 8. Special meals and drinks obuwumbi 6 n'ekitundu. Welfare and entertainment obuwumbi 3 mu obukadde 3. Kuliko light vehicle acquisitions eriko obuwumbi 2 mu obukadde 7. Kuliko travel abroad obuwumbi 2 mu obukadde 2. Kuliko artcraft improvement ya buwumbi 2. Kuliko staff medical expense miliyoni 654. Kuliko furniture and other fittings obukadde 6. Kuliko ebitabo n'amawulire bya bukadde 5. Kuliko amasannyalaze obukadde 5. Amazzi obukadde 5. Beddings and clothings and footwear obukadde 35. Kuliko veterinary supply nzo beba supply ngoba entimbe biki byonna ebyo kuliko obukadde 184. Toto bwe buwumbi 458. Ezo zokka mumanyiko zino sente zonna bazikozesa okutigomya n'okusapula ebintu balina okukola mu ggwanga against to taking over eggwanga lyaffe. Kati wulira n'owulira. Mbagambye buli minisita gw'alonda amwerako ekiragiro. Kati sente azibba atya. Buli ministry agibbamu sente. Buli authority ekintu yonna government parastatal body ngiriko authority ekitongole ekyo naga Kampala Capital Authority, National Water and Sewerage Corporation, Smanyere Uganda Electricity bikoze bitya zonna ebitongole ebintu bya government byonna biranga biriko authority. Byonna ayitamu okubba. Kati ngenda basomera ebitongole bino ne sente zabbamu zonna gye bazitwala mugenda kutya. Ne before nga sinnasoma muwulize bulungi nnyo. Museveni sente zonna ezisolozebwa Uganda Revenue Authority ez'omusolo ku border entries zonna ez'eggwanga. Ku kisaawe Entebbe ku border point zonna ku ggwanga ne mu bibuga byonna okwetola eggwanga lyonna nga gikola Uganda Revenue Authority atwalako ebitundu 30
nga tezinnagenda mu ggwanika lya Uganda. Kambawo ekyokulabirako ekitonotono nti singa Uganda eba ekuŋŋaanya omusolo gwa kakadde kamu mbawa rawundi figure entonotono mufune kye njagala okutegeeza. Bwe tuba tukuŋŋaanya omusolo gwa mu kakadde kamu ng'eggwanga Uganda, Museveni afunako emitwalo 30 nga tebanazitwala mu ggwanika ne batwala emitwalo 7 okuva mu 1986 mpaka olwaleero. Okuva mu 1986 mpaka olwaleero yosseeri ssente zikuŋŋaanyizibwa Uganda Authority mu ggwanika okutolola eggwanga lyonna atwala ebitundu 30 nga ssente zinagenda mu ggwanika lya Uganda. Kitegeeza Uganda Revenue Authority etwala ssente 70% mu ggwanika nga 30% Museveni agisigazizza by all means. Saagala akaabira kuno ku video musirike muwulire bukkakkane bulungi nnyo mutegende mulina okulwanira eggwanga lyammwe ntandika butandisi. Buli ministry, buli financial year, ministry ziweebwa ssente. Ku ssente zonna buli ministry ssente ze bagiwa Museveni atwalako 40%. Buli ministry yonna Museveni afunako 40% ku ssente zigende mu ministry eyo. Yensonga lwaki buli minister baba ssente mu parliament baba ssente ministry agamba it wasn't me. Simanyi. Ask the president. Gwalabye Museveni minister gwe yali asibye. Yensonga lwaki bajja ne boogera arrogantly nga tebafaayo kubanga yabagamba do as I order. Bakola nga ye bw'abalagidde. Kati buli ministry yonna Museveni ssente z'agiwa atwalako 40%. Mbawadde ekyokulabirako kakadde nti bwe bba ministry efuna akakadde Museveni atwalako emitwalo 40 ministry neekozesa emitwalo ameka neekozesa emitwalo 6. Mbawadde ekintu kitono nnyo kyakulabirako kyembawadde kino kyakulabirako naye nga zibeera mu billions of money. Kati just mbawadde figure gye musobola okutegererako amangu. Tulina ministries mmeka bw'okola lawundi figure buli ministry nga ajjamu 40% ku buli ssente ze bayisa mu parliament eza budget. Ssente mmeka z'abakuŋŋaanyizza tugenze mu maaso. Local government ez'ebitundu buli ssente zonna ezigenda ku local government Yoweri Museveni atwalako ebitundu 35 ku buli 100. Yensonga lwaki bakuliyetinga more districts and more local government councils. Oba montegeera. Yensonga lwaki Museveni akuliyetinze buli kitundu n'akiwa district kubanga akimanyi the more he creates more districts the more he earns money through getting that percentage before that money is deposited on district account. Nkiddamu. Yoseri bwe yagira mu buyinza Uganda ina district nzira zaali teziwula 10. Naye yasalawo akulyetinga district ku district kubanga the more he creates those districts the more he gets the 35% ku buli ssente zigenda ku district. Ekyo mukitegedde. Sente eziddukanya gavumenti afunako ebitundu 3 ku buli 100. Sente eziddukanya defense Museveni atwala 70%. Yensonga lwaki defense nayo efuna classified expenditure oba efuna supplementary every after year kubanga bwebanga defense kye kitongole ky'ebyokwerinda muno mwe muli poliisi amagye bulabula bwebanga ebadde efuna kakadde Museveni atwalako ebitundu 7 ku buli 100 bwe kakadde Museveni atwalako emitwalo 7 n'asigaza emitwalo ekisonga kya defense kisigaza emitwalo 3. Kati mu defense
yensonga lwaki Yoseri akugamba toyogera ku magye ge kubanga akimanyi atwala amagye jagagadde ate n'agakozesanga tool eyokufunamu ensimbi kati defense yokka agifunamu 70%. That's why many serving armed officers, they are not paid their salaries. Recently came out and blogged around that I'm going to increase the salary from the private up to the last general. Few days back or few weeks back, he said that I don't have that money to pay you. You should stick on the known salary because the money which I have is to purchase ammunitions. But when you ask this gentleman, whom are you fighting with? Are you fighting with your fellow citizens or you're fighting the citizens of Uganda? Yabaga open nti mwe nalimba subiza sente ziliwo musigale kwezo ezibaddewo kubanga sente zenina zagula byakulwanyisa. Then you ask him, alwana nani? Temujijako, temukwata mu video no mujirekeko njagala ensemanyi bino nosobola byogera ku TV teri blogger sobola byogera nze byogera nze nasalalewe sikyafaayo. Temujjako internet temujjako masanyalaze kambyogere buli omwategeere parliament gye mulira bali mukujja biwoje tabasobola kuboza bintu bino wadde MP byogere Kampala kambyogere kubanga nze ndi walako kusinga bwe ne kambyogere. Kati uliriza bulungi nnyo bwamala kutwala sente ezo ze sente zakwata nazuwa obukundi bw'Abanyarwanda bonna ne batandika okgenda nga bagula ettaka lya Buganda erya Bunyoro erya Busoga ery'Abanyankole abalemeddwa okutunda ettaka n'asindika SFC negena n'abalaalo ne batekako ente zaabwe ne basisiro eriwa baliguze by force. Sente zino zonna wazikwata ajjako percent n'agiteeka ku offshore accounts, the account ezitamanyikiddwa. Omwami ono ngenda kubasomera ensi zino wammanga sente za Uganda gye ziraga ng'eno ayinayo obubinja bw'amagye obubinja bw'abatujju obukola emirimu gye. Sente za Uganda zikola Kenya era Kenya inayo influence n'ebyali mu kulonda buli omu yebimati byetaaga bagamba nembagamba tiyatuse n'okusaba office ku Kenyatta International Airport n'ateeka office ya isone semwai buli muna Uganda ayitayo bagenda kukyambowa. Sente zaffe zikola mu South Sudan nga zisupportinga obuyeekera n'obubinja bw'abatujju obuli mu South Sudan ngate bwe yefula muyamba government ya Salva Kiir. Sente zaffe zikola mu Angola nga zisupportinga obubinja bw'abatujju n'abayeekera bali mu Angola. Sente zaffe zikola mu Central African Republic nga zitawaanya okutta n'okuteeka obubinja bw'abayeekera obuterrorizing abantu ba Central African Republic. Sente zaffe zikola mu DRC Congo ekyo kyo n'omwana omuto akimanyi n'anaayoka ne bona omubuuza Dinalubega ajjaga nti wanji maama Congo ani ali yajja kugamba maama Museveni yaliyo kubanga yajja mu parliament n'abagamba njagala ensimbi ngende nkole Congo enguudo kubanga we are good partners with Congo. Endiga zaffe ezabitanga ezambadde amasuuti ne zisayidinga sente ne zibawa ne bazimuwa n'atwala. Teri wadde kilomita y'oluguudo eyakolebwa Congo. Teri kuuma abasajja basobola kubuuza sente ezo. M23 si ya nnyoko si ya jjajjaawo ya Yoseri. Sente zonna ezigula ebyokulwanyisa. Yunifoomu, eddagala, emmere zonna ziva mu sente za Uganda okufacilitatinga M23. N'endiga za Bujingo. Sente ze musoloza mbirabu Obujingo n'ayongerezaako ne batwala ne bayeekera kubanga bakola empire. Eyo Congo yoliko obujulizi buli kimu ekiri. Sente za Uganda zikola Somalia.
ate Somalia kikola mirundi ebiri akuliyetinga obutujje Somalia n'atwala yata abasirikale bakuume emirembe ng'afuna sente okuva mu Western mu European Union n'afuna sente okuva mu America n'afuna sente okuva mu African Union kyokka abaana baatutenda atabasasula nga yakuliyetinga ate ttera mu Somalia. Tugenze mu Ethiopia. Sente za Uganda zitiralizinga ba Ethiopia waggulu eri mu Ethiopia gye bayita mu Watiguri. Navayo w'omusimbaalaala n'enjabya Museveni nga ne CNN, Al Jazeera, BBC tebannategeera who is behind the rebels of Tigray in Ethiopia. I was the one who exposed Museveni. Era ebitongole byenjawulo bikesi byagendo kizuula nga yo seri yalabaga oba Tigray. It was me. Tewali mulala, tewali yali akyogedde. Ebyokulwanyisa byali bisooka kuyita Kenya ne mu expose nga nebivaayo ne betandika okuyita Sudan n'emmere. Era ba Ethiopia bamanyi who is behind the rebels in Tigray, sente za Uganda. Yeso lwaki mwana tu waliwo time yatuuka nga Uganda eyitamu emmotoka ez'abajaasi, emmotoka z'ebyokulwanyisa day and night nga zigerwa kuba nti amasimu ge monde gakyankana video ne zivaamu ebyo nabibalaga dda muntu wali agenda kubuuza nti saa zibalaga ezo nazibalaga dda. Ekyo Ethiopia mukimanyi. Tugenze mu Katuumu waggulu mamboka ga Sudan eri Katuumu wali olutalo kati enkebete gye zivuga. Ezimu ku sente ze muwulira amasasa ago agavuga e Sudan, sente za Uganda zikubwamu amasasa ago. Yo said zizo sente zakozesa okukola ebintu bino. Sente endala zasasulamu ba ESO agents okwetola across the globe abajja banoonyereza ku buli munda Uganda. Obeerawo otya gwani ebyobufuzi byo birowoozaako kikyoloweza Museveni ne bamanya ne bazuula bakola kye tuyita profile. They profile each and every one across the world okumanya endowooza ku byobufuzi. Era abasinga obungi mulusuddemu akaba oba mufunye obuzibu olw'okweyabiza abantu bebutamanyi so nga ate ebintu bino bitegeke bulungi nnyo. Nga bitegeke bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi oyo gwe tuyita Yosef Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalensi Tamuzizide Nsanga Bisibe na nnyini Kaabuyonjo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Gw'obadde okimanyi nti Yosef alina akakodyo ke yakola abaleke badde tebamanyi. Fenna tukimanyi nti ESO, that is the External Security Organization, kye kitongole ekikeetere ebweru w'eggwanga Museveni kye yateekawo, constitution tekimanyi. Same way the chieftains of military intelligence, same way constitution tekimanyi kiwo mu bumenyi bw'amateeka. ISO, Internal Security Organization, ekitongole ekyo ekikeetera munda kiri mu bumenyi bw'amateeka. Budget gye likosa sente ziva luddawa ze ziri ku 70% eza defense. Kati ebitongole bino ebisatu ESO, ISO ne CMI birina ba private contractors. Bwe ngamba private contractors ye muntu ajja n'aweebwa omulimu naye nga mu kitabo kya gavumenti oba mu kitabo ky'ekitongole ekyo taliimu. Ne bw'onoomunoonya is nowhere to be seen. Agenda kukuba essasi mu records zitaliimu, agenda kujjamu ensigo mu records zitaliimu, agenda kukuba tiya gas mu records zitaliimu. Gwe mulowooza abantu bonna ba assassinating ani abadde assassinating okunoonyereza ne kubula. Those are private babayita ba private kigenza kuba omuntu oguddukira ku speed. Omuntu oguddukira ku speed. Kale katukyone ba private constructors. Betwandiise abasirikale oba abantu abakola emirimu nga tebamanyikiddwako wonna ku record nti bano bakozi ba gavumenti. Kati drone eziwamba abaana essaawa zino nyinza okugamba kubakola omulimu ogwo tekuliko n'omu ng'ali mu kitabo kya CMI ekya ISO nekya ESO ekya poliisi oba ekyamagye nga tekuliko wadde n'omu. Naye bafuna daily allowance, bafuna omusaala, balina communication gadgets, balina mundu ate ba protectingibwa.
abe tuyita ba private assassins walimba gabe ba private constructors abantu abangajja akola omulimu bamuwa omulimu najja n'akola kati babayita ba assassins kati abo be bali mu kutigomya eggwanga nga bali off records those are off records constructors nga bo ba agent ne bwana kukuba essasi tojja kumanya likodi zenti yani amagye gonna ge mwalaba polisi gye mwalaba mu kalulu ka 221 nga bambadde amasweta basigazizaako kano kokka si bajaasi ba UPDF si bajaasi ba polisi si bajaasi ba makomera our private constructors our private assassins bonna tekuli ali mu likodi kyovolaba nti teri mwana ava mu safe house agenda gati gundi mumanya badantulugunya kuba basobola obamanya kwabira batono nnyo kubanga bali off records tebaliyo abantu amunywa nabo amaluwa musamba nabo omupiira mubeera mu bibanda bibimu musula ku byalo byebimu olaba muntu tomanyi mulimu gwakola alina sente alina contacts alina authority olumu abula tomanyi ddi lwakola just nkuwa kubimu ku bintu bye engeri gye babeeramu osanga omuntu ku kitundu ayambala bulungi either mukazi wa musajja tomanyi mulimu gwakola agira n'abula abeera ne contacts beebo nno bangi batulimu temubamanyi nga yo omulimu gwokubeera mu safe house kukwata amagala okujjamu njala omulimu gwokubeera mu safe house kunyiga buli maawa omulimu gwokubeera mu safe house kuteekako pass ndowooza message mugifunye bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo baani bawamba batya abatulugunya batya buli omu njagala otegere ebintu bino nga muwulidde byonna mbaga video ya leero ebadde enkambwe nnyo era nga buli omu njagala video eno ogitambuze ebune wonna era ngenda gireka etambule nyinza nogitwala ne wiiki namba netambula buli muntu asaasaanye video eno bino temugenda bisanga ku TV temugenda bisanga ku radio temugenda bisanga wantu wonna yensonga lwaki Museveni ateeka omuntu mu kitongole sente ne zibula he doesn't care tamusiba tubadde mu covid wana bakazi ne babasera jana tuguze mmese milioni 8 nobody care about that eddaga nibwa nobody care about that mulagula mutunda tewali afaayo kubanga ye system bwatu bwakunganyiza obugagga bonna naye ogenda mubuuza mukulu sente ogenda zitweka wa tamanyi kubanga okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi so nga tetwajja nazo ate ngera ku nsi kuno kwe tuzireka kiki ekikuttisa abaana kiki ekikuwambisa abaana ng'ate buli kimu okifunye
ebintu bye twogera bino abamu tebibawulikikira bulungi naddala enkwezengezi tulimu kubanga bo mulimu gwabwe gwakujja ku intaneti kukakkanya intaneti naye abo twabasalira dda amagezi. Let them speak, we shall listen and we shall reason them out kubanga tulina eddagala lyabwe. Bwetyo bwe tukola ensonga zaffe tetukyaleka nabiyenji kirekana kiri omugaati n'osalako wekiridde n'oli omugaati tetufaayo tetukyayala kumanya kubanga tulwanyisa nakulabisa. Nga nfundikira video ya leero omukulembeze nga omuliro Kyagulanyi Ssentamu n'obuwombeefu bw'ekitalo ngenda kukusaba ssebo otukubira oluyimba labisa kyekiseera olabise labisa abantu kyoba teweerabira Museveni kyasinga okutegeera mu bulamu bwe kyasinga okutegeera okusinga ekintu ekirala kyonna amanye ekigambo kye bayita blackmail ekyo yakisoma. Nga nfundikira njala okubaza mwenna ba bloggers ne ba activists ba national unity platform stroke people power mwebale nnyo okulaga discipline ku social media. Obudde gye bujja ko tujja kwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula. Bonna abakola counter attack against our information nga bali mu NRM ebigo bakozesa mbiwulira ebinene ebiringa ebizindaalo siwulirangayo mwana wa Nopu ng'akikubyewo ku mmeeza big up. Mwawulidde oli basajja Kavuyo byayogedde byonna nga bigambo binene bwe biti n'ebyo twabimanya tetusobola byogera bibagamba nze mbadde kusobola kuvuma Museveni olinga kino nsobola muga nti kino kiri bwe naye sisobola muwemula muvuma no naye bo olw'okuba nti bakimanyi nti bw'ovuma omuntu oba n'omuga nti ali kino oba n'omuteekako ekintu kijja mumukwatako kimuleetera damage mu bwongo bwe ye bw'ate bw'agenza amanipulating ebintu wabikola ne with the time kigenda okuba nga tekikyakola. Njagala okubaza mwenna ba bloggers ba national platform ne ba political activists mwenna aba people power mwebale kulaga mpisa za butawemula kwogera bigambo binene ebyesittaza ku social media mo bali balire ddala bali tubalekera ekyamukama bwe kye bazimbiramu gamba nti gundi mutemu gundi akola bwati gundi akola bwati gundi ali bwekiti gundi tubalekere bakole ebintu kuba tukimanyi nti ye system ya Museveni gyakola ate gyataswaliramu okumanya abana abasajja tebaswala. Ennyonyi yekedde n'egwa ya UPDF amyuka omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi si yaffe ennyonyi si yaffe bugenza okwetolesa nga 3 omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi yabadde ya UPDF badde eri operations. So uncoordinated statements ziraga panic within the system that they are not coordinated in giving the public the accuracy of the information they are spreading on social media. Buli omu aba akyokwogera ate njala bategeeza ekigwa Museveni kyambadde kirina akasenya kisenya kiwandula Colgate kimugoba kubanga kati njabugala baga Museveni njala kugamba ffe mu Buganda tulina ebigo bye twambaza nga tetwagala kuwumula wakukola kitwambaza ebigambo mu kigo ky'abakulu kanandi bade sikwogera kankafundikira nako mu kigo ky'abakulu nga bameggana ekigo basooka kwetegeka abakulu nga bagenda okwemegga ekigo kyetuyita ekigo ky'abakulu tusooka kutegeka bannaffe tugenda okwemagana nabo twewala obuvuno obuyinza okuva mu kigo ekyo. Kati Museveni tuli mu kuteekateeka naye sifefeka nenne kyekuteekateeka obuwangwa bukuteekateeka omwaka gumu wakafiira ennyonyi nnya buli nnyonyi eri mu buwumbi obusukka mu 50. Waliwo gikasukira ekikongoliro oba waliwo gikasukira ejjinja oba waliwo agibogolera nti nnyonyi gwe toyita wano ennyonyi egudde akawungezi ya buwumbi na buwumbi kyenkugambye nti nkuwadde akalowoozo kanti mu kigo ky'abakulu tusooka kuteekateeka bakulu bannaffe tugenda okumeggana nabo
kati mu 7 tugenda kulwana tugenda kugwira atujja kuteeka bulungi nnyo je bulungi nnyo tugenda okumegana ng'oyidde oluganda olukusiki ffe ebigambo byaffe tubyamba tetujja kwogera bigambo binene nga tumala kuteekateeka muntu ne tukufumba bulungi nnyo nojja tugenda okukwatako ng'oyidde obulako obuzi majani kunywa kati ffe nature ekulwanyisa obuwangwa bukulwanyisa munda mulimu kitokota bakulwanyisa sitaani atandise okulwana sitaani munne kati mukulu tugenda kuteekateeka bulungi nnyo gye tutuke okukwatako nga wayidde dda kubanga era oyidde ate mulimu weesiba muntu wagaa nti oli munyankole agaa ninyendere kufuka munyankole bwagaa nti ninyendere kufuka mugimanyi omunyankole aba atudde mu bbaala bw'aba ayagala bbiya anyogoga agaa ninyendere kufuka ayagala bbiya enyogoga kati musebe tugenda kuteekateeka mpaka otukwagala tujja kutuusaawo nekyekutwala mu system waliwo bakunoonya bakutwala bulungi nnyo waliwo bakusiders obuwangwa bukugoba kati mukulu tugenda mu kigo ky'abakulu tumala kuteekateeka bakulu bannaffe nga tugenda okumeggana kati tujja kukwata guyinza okuza tugenda kujja tudduke nawe no tetugenda kudduka naawe tetudduka naawe tukwata mpola kubira kusema timba naye usigala wakubuulibwa yamukwata yali yennayivu kubira kusema timba mu mukwano gwo mubuli au sigala kigamu kyeyogera yamutsanga ali nayivu tugenda kukwata ngo oli nayivu bulungi nnyo ojja kutegeera ensi kye titugenda kulekana naawe mpola giisa obusera kubudde abanyankole bagala bbiya anyoga ninyendere kufuka tujja kukwata mpola ojja kutuusa tukwagala tofaayo mukulu ojja kuba bulungi n'abagenzi bwajja mbigere we bali nabo bakimanyako bakitegera bulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo nze oluganda olwange ndwogera bulungi nnyo nendwambaza saagala ngende ebiga biri mwagala okulira eyo kirasi tetugiyimu zino program ziri abaana abato abasajja abakulu abakyala abakulu abantu abavunaanyizibwa kati mbasobola kwogera ebiga bino nga mwagala mbyogere nabyambaza bulungi nnyo akitegerera bulungi nnyo kubanga nze nasomesebwa kuwulira bantu nakubasomesa kye balina kuwulira so si kubawemula oba kubayiira kubasaasaanya ntu ku programu ngazo ndowooza ategedde kye mbadde njogedde weekubira engalo ate waze Mukama Katonda nti tukyatambula ku mutimbagano kuno mpaka atali kutambulira kusibira y'amenvu linda kiggweyo mwana wattu afuma etambo obo butyo nange kanjolekera okudde waffe ngene empunzike ngola byange tulisinkana ku lunaku olwalano alawa n'abasobodde okunzikiriza okuba nga nkomawo mbaagala nnyo bale kunjagala bale kunsabira ekisinga obukulu tukyali ku mulamwa ate yasigala mu nnyina yasigala mu nda ya nnyina fe bakyali ku mulamwa tujja kutambula ebigambo tebikola kitebitta naye bw'olabanga alina emmundu atya ebigambo manya bwe kinaateeka okubaluka kijja kuddawa yo serika nkubuuze munnange mbadde neerabidde temugenda mulindeeko lindako nkubuuze omanyi naye ebigambo byentera okukozesa naye nga sitegera gye bivudde ekigambo kyenali tekibaita kawumentali tekyatuukirira bulungi nnyo nendowooza mwe kuba endowooza mwe yamunguuba mulowooleza kumpi wano ku bisige temweyongerayo mukulu bwe nkugamba nti nekyekulwanyisa oyinza okuba tokitegedde essanza zino bwe twogerera abaganda twageresanga nti oli mu kulya katonga akola ki katonga ajjula twakyo mwenna muli mu kulya ne katonga ajjula munaayitawa nga mudde ewammwe 7 singa essaawa zino embeera ekyuka mwe mugenda kuyitawa kubanga eri embadde muyite bukomansimbi naye wabomose mugenda kuyitawa nze singa kati kitokotasi kisaanikire bwe mugenda kuyitawa mbuulizaako banneiba bana bali kuno buuza singa kati essaawa zino emisambwa gitemba abaana abaagala kyenji essaawa zino mugenda kuyitawa anti twaga nti muli mu kulya katonga jjula bukomansimbi oluguudo lwaguddemu ono katonga anti twaga muli mu kulya katonga jjula ate kati wano essaawa entuufu okutwalaganya ono kyali
nga tasobola kudduka kuddamu kuyita Rwanda kubanga eno tebasobola kuyitayo kati essaazi zino oluguudo olugale wafu muli mukulya katonga mugenda kuyita bukyanga oluguudo lugwamu mpenko tezikyatambula mu Kampala baziparkinga bonna bali mu mayumba balinga obukula kubanga tebasobola kuyita kukoma nsimbi bakimanyi kisobola okugwayo eyo jaamu ali eyo n'owejjiika asena kubatya okutwala empenko basobola obbako kati bonna bamaze wiki tebagenda mu byalo bali awo bakuba amasimu abuuza atsinankeji nibiri bitya saidi babuuza bibiri bitya saidi babuuza kubanga tebasobola nenga luli Friday bade batwala enkoni mpale mpenko bagende iwabo kola essaawa mpenko tezigenda Masaka ziri mu ggala jabera mu madinisa bwe bati kati singa kibaloka essaawa zino mulaga ludda wa gomuntu nolemera ku banno emyaka 50 emyaka 37 ofuga otta owamba nga wetetekako pressure kwene ensi gyolema tosogenda gikungula mufuluko muddeluddawa kubona baga ettaka lya Buganda lyo mulibbe terina mipiira terigenda senguka muzimbe ka kedi simeza kankwasa simaizi nakumati muzimbe ko bambe mutu muzimbe bulungi nnyo muzimbe buli wamuzi muzimbe za kankwasa zani muzimbe bulungi nnyo time egenda kujja ng'olina kukwata passport yo essaawa egenda kujja ng'olina kukwata passport yo enyumba ogireko fuutuka emisinde nga nakomunda tokambadde nobuuza amini we yayita yabagamba nga mukama mbaka very soon nakati yadda wamugana n'omuzali Saudi Arabia musimu obote yagamba mukama mbaka yadda passport yo kabolo essase buli ngo soko nonya passport tomanya mansions tomanya ake tomanya mpenko nismate neta katomanya kitwech passport yoka kubanga olina okuddusa obulamu bwammwe naye ne mugana okutegeera temuyiga omugenzi Jimmy Katumba yayimba nti abantu lwaki temuyiga yayimba bwati yagamba nti abantu lwaki temuyiga ekintu kyoyina lwaki okigalabanja bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga tekikyadda nate bw'ate bwe yayimba mukama amuwummuza emirembe nti abantu lwaki temuyiga ekintu ky'olina lwaki okigalabanja bwe kimala okuvaako nga tekikyadda nate kati yessaawa mugoba abantu ku mataka ogenda dibeerako otya in your normal understanding capacity the only size of the land you own is 4x6 not miles not acres no 6x4 so why do you chase other fellow Ugandans from their land gosuira omulambo gwoyo seeri gugenda okwocupa ng'ettaka lyonna mutute omulambo gusobola okwocupa ng'ettaka lyonna mutute no 4x6 so katonda tutanga ffenna tubeeremu si tubeeremu ng'abantu tweyagaliremu gwogoba omuntu ku ttaka ogenda ditwala wa remember Uganda yatandika dda myaka gya 1223 yatandika dda gwe soka weebuuza abo bonna baalagawo abaaliwo bonna abaagitandika baalagawa kyekiseera kyekimu kigenda okujja eri abagenda okujja nga nabo bagenda kubeera waveewo nga naffe tugenda okubeera abala bajje nesimeje mujja busungu nnugu nansala ku bantu banna Uganda abatudde okubacunya n'okubabonyaabonya okubatta kubanga musula temugenda kubeera emoto temugenda kuvaawo nobody is immortal on this planet earth just a mere time will expose each and every one right now as we speak
So mwandekeddawo kawo mentally kuba abantu ku mataka mwagala kutta bantu sibe mukula kikasasiro no buli kimu mwagala kitula mwagala kifuula kyammwe n'obulamu mu owning that we can kill that you can kill why timulina authority tamuntu ebiwoma bigwa byokya mukama bankuumire mweraba mbaagala nnyo